Bana people power mukuba mutya bannaye kitalo nnyo ddala ekya comrade Charis. Abadde muvubuka mukozi ku myaka 24 ng'alina akayumba ke, yali avuga boda ye, alina omukyala, ekiraga nti abadde responsible enough era ng'omukyala alina olubuto lwa myezi 5. Abatujju we bamutidde sigenda kugenda mu story kuba abasinga fenna tugimanyi eyeba reputation, fenna tukimanyi nti mutiddwa olunaku olwajjo wogenda ku video za Sauda Madada ojja kulaba video ezo. Poliisi evuddeyo negamba nti yafunye accident n'emmotoka endala eyadduse gye bakyabuulirizaako naye nga ate tebamanyi nti ffe twabadde ku line, but of course that's what we expect. Sigwe mulundi ogusoose okutta owa bodaboda ono wemba mbala kati emirundi eyo giringa egiri officially oyo waakusatu naye nga basingako kwabo naye nga bebattidde mu convoy eza bodaboda nga patrol zibalinnya ne bafiirawo oyo waakusatu. Wadde nga nkugambye nti si be bokka bangi abatiddwa. Naye gwe Munnayuganda weebuuza lwaki poliisi ekola ekintu kino? Bakikola nga tebagenderedde, bakikola olw'okuba baagala kukiliyalinga we bagobe Kyagulanyi bulungi? Ansa yange gwe gy'oli ngenda kugamba nti ekintu kino bakikola nga kigenderere. Ngenda kukiddamu, ekintu kino bakikola nga kigenderere. Eyo eringa pulaani nti Kyagulanyi yonna gy'aba agenda ng'afunye abantu tuttemu omuntu. Bani abasinze okutuleetera obuzibu? Babodaboda bano. Tuttemu owa boda ng'omulamwa, eyo gye bayita brutal intimidation. Brutal intimidation ebajjire ddala ku mulamwa. Nga olaba nti Tunisia abavubuka be baali beekalakaasizza omuvubuka ng'amaze okweyokya. President wa Tunisia yawodalinga amagye gakube ku nnyama, era Abatunisia abasookera ddala okwekyanga battamu ng'abantu 10 direct naye nga baabakubanga ku nnyama, naye bo baali basazeewo ne bagaana. Kati kino kye bakola eneringa pulaani nti buli Bobi Wine waabeera n'olukuŋŋaana bwe rutyo muteemu omuntu, eyo gye bayita brutal intimidation. Brutal intimidation lwaki bagikola? First of all, kukanga Bannayuganda bonna at large. Bwe bamala okukola ekintu ekyo okanga abantu abo bwe babasseemu omuntu. In this case ntegeeza ababoda nti Bobi Wine abeeko awantu awalala wonna wayagala okugenda naye nga tewaliwo wa boda yenna amugoberera, kubanga first of all ababodaboda mu Uganda bangi nnyo nga wokyulira. Buli kitundu kyogendamu mu Uganda waliwo ababodaboda bangi nnyo. Kati we babanga ababodaboda bonna bawagira Kyagulanyi, obwo buzibu bwa Museveni bw'amaanyi. Kyova olaba nti batagetinga babakoona patrol n'etayimirira. Nkugambye oyo gwe bakikoze directing ensi yonna eraba oyo waakusatu, wadde nga be basseemu mu bodaboda basingako abalala bali ku bisago. Lwaki patrol ejja n'ebakoona ate n'etayimirira? Ekyo baakiteekawo nti Bobi Wine buli waabeera ne convoy muteemu. For now katusooke kutta wa bodaboda. Nga bwe nkugambye kutiisa abantu Bannayuganda bonna abaagala enkyukakyuka at large. Ekyokubiri kutiisa ekyo ekibinja gwe baba basse mwava, in this case be babodaboda. Ekyokusatu kutandika kunenya people power na mukulembeze waayo. Kyova olaba leero wabaddewo omunyampi avuddeyo n'ayogera n'agamba abasoga mbu ono ayafudde Charis ye yeereetedde okufa lwakuba nti omunyampi oyo tebamukkiriza kwogera ne bamugoba. That is one of the other reason lwaki bakola ekintu kino. Lwaki bamalemu Bobi Wine amaanyi, Bobi Wine atuuka okugamba naye nze buli we ngenda wabaawo omuntu afa. Bannange mutegere politics ono. Kyova olaba nti Museveni we yali mu nsiko, kino mukiwulidde ng'abantu bangi bakyogera nti yayambazanga abayeekera be uniform za gavumenti, uniform z'abasirikale bobote. By then ng'abambaza uniform ez'abasirikale ba gavumenti, abasirikale be ne bagenda ne batta abantu. Ekyo kiri ku record yakikola, abantu bangi nnyo abakyogedde, ne bagenda ne batta abantu. Abantu ne balowooza nti actually Obote yali kutta abantu naye nga bayeekera be batta abantu. So olaba ekintu kino ng'era Museveni avudde yakikozese. Kati bino bye bintu byabadde azaakola. Kati bakola ekintu kino Kyagulanyi atye nga ye nkugambye batiisa Abannayuganda ne batiisa ekibinja oyo gwe bassemu abaava, in this case ababodaboda. Kati n'ekirala bakikola okutiisa Kyagulanyi. Kyagulanyi atuuka okugamba naye nze buli we ngenda wabaawo omuntu afa. You understand? Nze buli we ngenda wabaawo omuntu afa. Owaaye
kambiveeko nneme kuttisa baana b'abantu. Kati ekyo bwe kiba nga tekikoze, kino bwe kijjira nga olabye omunnyampi oyo gwe bagobye ng'ayogera ku kuziika. Bobi Wine waaba agaanye okukkiriza Abannayuganda nga batandika omuteetako buleemu nti naye Bobi Wine lwaki gwe buli gy'ogenda abaana b'abantu bafa towuliramu mutima kwekubagiza? Ekyo kyonna kitegeeza nti kiba kitegeeza nti Bobi Wine waaba avudde mu struggle olw'ekyo struggle olw'eba efa. Kwegamba ejjinja limu libakolera emirundi ena, ejjinja limu libakolera emirundi ena. Kati n'ekyokutaano naye on a smaller extent kwe kujja abantu ku mulamwa nga olaba kati nti Charles baamusse olunaku lwa jjo, naye tewali kintu kirala kyonna kye twogeddeko, tubadde twogera ku Charles. Nze kennyini olunaku lwa jjo siina vidiyo yonna gye nakoze, wabula nabadde mbateerayo okulaba vidiyo za Charles. Kati ekyo nakyo kiba kibakolera bawummulamuko ku pressure, kuba kati ekisinga okubakuba pressure ebakuba nnyo. Omusajja omusoga avuddeyo olwaleero n'ayogera ekigambo, naye simanyi oba Bannayuganda bangi mufunye ekigambo kino. Agambye Museveni yatandika n'abantu 27 ng'agenda mu nsiko. Mujjukira agamba yatandika n'abantu 27 ng'agenda mu nsiko. Omusajja yagambye kwaba abantu be yatandika nabo ani yafa? Ku bantu President Museveni be yatandika nabo be baakola pulaani bagende mu lutalo okulwana, ani yafa kweyo kiriki ku bakulu? Mazima ga Katonda nga tewali n'omu yafa. Kitegeeza bo baakola pulaani batandika ekintu kyabwe ne bagenda. Kiri kyenkugambye, bagendanga ne batta famire mu bantu ne bakulowooza nti Obote yasse abantu bo, enkya atabayekera ne bajja ne bakurikurutinga lwampaka nga we batwala abaana we baafunira abaana bukomando. Museveni alina emisango yakozesa bakomando mu lutalo, niye bajjanga ne bagamba abaana abali desperate be battidde bazadde baabwe, abaana abo ne bagenda ne bakola ki? Abaana abo ne bagenda ne balwana. Kati bino byonna ebyokutta eno si coincidence. Mwe mugenda ne mugamba Museveni si yasse wa polisi yatta. Nedda, senga owa patrol ayatta owa boda gwe batomeranga Bobi Wine ava eggulu ne bamutomera ne bamuttirawo ne batayimirira, senga owa patrol yo yanenyezebwa n'atwalibwa mu kkooti ne bamusalira omusango, senga tewali wa patrol mulala yenna addamu kukola kintu kino, senga bavuga n'obwegendereza bw'amaanyi nnyo, senga owa poliisi ayatta Dani Kyeyune, senga baamutwala ne bamusalira omusango, senga tolaba nti jjo ne mmotoka ya Pastor Muwanguzi bagikubye amasasi, senga tebakuba amasasi mu bantu recklessly like that. Senga owa patrol ayatta Rita, yatomera Rita, baamutwala ne bamusalira omusango ogw'okutta omuntu, senga okufa kwa Charles mukyabule tekwabaddewo. Kyovulaba wenkugamba nti zino zonna pulaani. Bobi Wine buli waagenda tuttemu omuntu, tubajje ku mulamwa, tubatiise. Eyo gurupu yo gye tusseemu omuntu bo baviire ddala ku mulamwa. Bobi Wine tumudiscouraginge alowooze nti buli waagenda wabaawo omuntu afa. Waagaana okubeera discouraged, Abannayuganda batandika omunenya bamugambe Bobi Wine sigalayo emagere, n'ekirala tubajja ku mulamwa. So those are the reasons lwaki bakola ebintu bino, era nga tugenda kweyongera okubiraba kubamba buulira amazima. Dictator ebigambo tebimujja mu ntebe, omuyeekera omussi ebigambo tebimujja mu ntebe, actions zokka ze zimujja mu ntebe. Naye ate waliwo ekintu nti change weba etuuse, you cannot stop it. Mbabuulira mu abakyawuliriza Museveni ne wanaaba akola atya n'abasajja be bonna essaawa zino balina okubeera nga bali very very scared. Njagala otunuulire corona, wetunaba nga tuvudde mu period ya corona nga baguddewo airport, abasajja ba Museveni bangi nnyo abagenda okudduka. Mbabuulira abasajja ba Museveni bangi nnyo abagenda okudduka okuva mu Uganda, kubanga abantu bakitegedde. Wotandika okulaba abantu deep down mu busoga eyo nga balina information bwetyo. Kati nno mmwe mugamba nti abasoga babuufu. Yes, abasoga babuufu. Bannange Uganda yonna mbuufu, lwakuba tetufuna chance kulaba biki ebigenda mu maaso mu bitundu ebirala. Mugendeeko eggulu, mugendeeko Bushenyi, mugendeeko Mbalala abasajja abo gye bava, naye waliyo abantu abakoowu. This is one of the reasons why tebaagala campaign. Kati gwe mbuulira Bobi Wine wa disorganizingira oluguudo oluva Ejjinja mpaka Kampala nga tetulina mu campaign. Nga tetuli mu campaign, njagala okirowoozeeko ne bukeera enkya nga tugenze mu campaign.
tebasobola kukkiriza kampeyini eno kuba bamanyi nti ku luno Bobi Wine agenda kuboolesa nnyo kubanga Uganda yonna yazuukuse lwakuba nti ate abasoga bo balina omutima nti kati tebakyatiirako ddala Museveni naye kennyini waali lwakuba nti omuntu waafuuka dikiteeta aba afuuse dikiteeta nga olaba nti bapushinga Gaddafi until the last point. President wa Cote d'Ivoire mpaka ku last point nga State House bamaze ogisalako. Yahya Jammeh nga already amagye gense engatte gamaze okuyingira mu Gambia naye nga bannange temulaba kino ekiriwo kiri buli wamu. Essaawa zino ndi kukola vidiyo eno waliwo omwana omulala akola vidiyo. Obudde buba butuuse Museveni tayimu ye eweddeko mukikkirize oba mukigaane. Abantu bagenda mu nsiko naawe wooli ompuliriza ogamba tugenda kikola tutya. Nkubuulira amazima tugenda kukikola kubanga Museveni obudde bwe buweddeyo. Ekyo Katonda yakikola bwe kityo ekintu kyonna kituuka ku nkomerero. Yene enkomerero ya President Museveni. Wemuwulira abantu nga boogera ebigambo ebyo tebabajubisa. Oyinza okulaba n'ogamba naye ggwe oyogera bwogezi. Mbabuulire obudde bwa Museveni buweddeyo. Kabakole ki lwaki nkugamba bwe kiti bo kennyini bagenda natandika okwekuba. Kyova olaba kati ssaawa zino batandise okugula abantu bonna abaali bava mu NRM bonna bali basasula bakomewo balowooza nti that is the solution. Kati as they buy those people to go back bano abataagenda nabo balaba kati nabo bejjusa bagamba kale senga naffe twagenda senga ffenna tufuna omutitimbe gw'ensimbi. Akalulu kano kagenda kwolesa nnyo President Museveni naye nga ebbanga lya Museveni liweddeko. Kino nkikugamba ebbanga lya Museveni liweddeko. Buli kintu kituuka ku nkomererwa yakyo. Kabakole ki bino byonna byemulaba nkugambye essaawa zino ndikola audio eno waliwo omwana omulala aligikola. So zino zonna nga wenkugambye bino byonna ebyokutta abantu zonna intimidation naye eno gye bayita struggle. Mulimu abakafiiramu ne mubaamu abasigalawo naye ng'ono omusajja y'abantu bamubuuse. Abantu batandise n'okumubuusabuusa oba Munnayuganda kuba tebasuubira okuba nti omuntu Omunnayuganda asobola okukola ebintu bye bakola essaawa zino. So njagadde kibagamba njagadde kusaasira mwenna twesaasire ffenna naye ng'atebeera n'okukkiriza nti obudde bwa Museveni bwo buweddeyo. Peace.